ali obuwangwa owali muzzukulu owali gwempita muzzukulu gwe Simanye byeno mukama takyawuliza tuyayanya kanyego sikyakwasa kulira obulumi obwekika ekikambwenze newempoloma kitange tashampuna asiwaho gwakini akwata kakuba ndoobe ate atambuza serebu bamulya mmere batere bagula ebibye wamma akatunzi akalekera ddala ku meeza batindira baamaga kaddu baligeya nkoona nzigusa buseke obuwundo bukoŋŋooterera terenkuteereka ejjinja ebyamutimba mbugo suuna akalima kansinjo obulungi wamma okumulobera okuwanvuwa abalimu enkeka n'abagamba nti manti mwena abafunye ebirungi ate mwattu muyogayoge ebyolwaleero byo biyinza okubeeramu wamma okulya n'okwenuguuna n'olwekyo nange kyenvudde ntandikira wano nenkugamba nti eyo nno tutereera bubya bassebo ne bannyabo eddakiika ziri 3 ez'akapepejjuka ku budde bwaffe buli obw'ekinywambogo butereevu ziba nno ssaawa 10 ku luuyi lwaffe lw'e Uganda naye nga neeyongera okubeera nga mbabuuzaako nti eruuyi eyo bukedde lugabase bintu yeebalege ate okubeera nga atukolerayo olunaku olufaanana luti abafunye oba oliawo emireekaano bataayi kibi nnyo era tunaabagamba nti manti era ne bali bannaffe abafunye oba oliawo ebibi oba oliawo abafunyemu wamma oba oliawo obukosefu nammwe tunaabagamba nti lugaba abeere nga abeera nammwe abafiiriddwako abantu bammwe tunaabagamba nti kibi era embeera y'akaaya yampaawo n'omu ate ayinza kubeera nga ajagala nsooka okubeera nga neebaza ate munywanyi mutaayi ono nno ye mukwano gwaffe nnyo ayaayaanira okulaba nti ate abantu nabo oba oliawo beeyongera okumanya era ng'ono si mulala ye Muwadda Ramadhan Kalyesuubula omuzirandiga weebale nnyo munywanyi Muwadda Ramadhan omuzirandiga ate weebale nnyo weebalire ddala obubaka bwange olunaku olwaleero bwantuuseeko ate era naawe munywanyi era olina obubaka era bwe wampeereza emabegako weebale nnyo weebalire ddala bakajjita bakakasirye babikulya ate balungi mirimu weebale nnyo okulaba nti ate otakabanira oba oliawo olulimi lwo n'obuwangwa ate n'abantu baffe okubeera nga beeyongera okumanya kubanga ffe titwerabira gunda eri egamba nti abantu bange mukama babonaabona lwa butamanya olw'embeera efaanana bwetyo njozaayoza n'abo mwenna abiwayo okubeera nga ate mwattu mwe mutambula naffe kantandike oba oliawo n'olugero nolubeere nga lwerula ekkubo lyange gye ngenda okubeera nga mpitira leero ate tulabe wabwe batusinziira olunaku lumu mu nsi ezeewala eyo waliyo omusajja ng'ayitibwa Tundu yali tamanyi kuwandiika oba okubala
era yali mubisi mu bigambo ebiyitibwa eby'amagezi mu nsi endala. Ennyumba ye gye yasulangamu yali agizimbiza nkoma njereere okugyetooloola bbugwe yenna. Enkoma zaaziyizanga ensolo enkambwe okumuyingirira. Emyagaanya egyabanga mu nkoma gye gyayitangamu empewo ne zituuka mu nju buli kiseera. Ttundu n'abantu be ne bassa wamma omuka omulungi nga beebase, era emyagaanya gye gyaziyizanga enju eya Ttundu okubaamu ebbugumu eringi ekiro, kuba ensi mwe yali ya bbugumu nnyo nnyini ddala. Enju ye waggulu yali etindikiddwako ettaka nga limezeeko n'omuddo. Olwali olwo abantu abagwira abageze ennyo mu bigambo ebya buli ngeri ne bava mu nsi zaabwe ne bayingira mu nsi Ttundu mwe yali. Baazimba amayumba n'okufuuka abatuuze baamu. Abagwira amayumba gaabwe baagazimba mu nzimba y'ewaabwe gye baava. Ebisenge byali bya mayinja, waggulu baaseresanga mbaawo, naye ebisenge baabisangamu ebitula ebinene ennyo bisobole okuyingiza empewo ennungi ekiro. Mu bitulo omwo baasangamu ebyuma ebiruke ng'entuula ebyaziyizanga ensolo enkambwe okubayingirira ekiro. Ttundu olwalaba ku nju z'abagwira n'azeegomba nnyo nnyini ddala. Teyalwa n'atandika okumenya ennyumba ye yonna n'okugisenda, ng'ayagala okutandika amangu okuzimba ennyumba efaananira ddala n'ennyumba z'abagwira ze baali bamaze okuzimba. Bwe yali nga kyajja atandika okumenya ennyumba ye, abamu ku bagwira ne bannansi banne ne bamulabula nga bamugamba nti si kirungi kumenya nnyumba yo yonna nga tonamanya nzimba y'abagwira yonna bw'egenda. Ekisinga obulungi mu nnyumba yo, menyamu ebisenge ebikyamu ku nkoma, obiseeko emiti, okubeko obudongo, osseeko ebituli ebigazi. Mu bituli osseemu ensambya oba enzo eŋŋumu eziziyiza ensolo okuyingira mu nju. Naye omusekese togumenyawo, guleke nga guyimiridde. Omusekese y'ennyumba eba tenaserekebwa obanga enju eyo tenayingirwa bantu. Abaawatunda amagezi baafuuyira mbuzi mulere gy'oli nti enaazina. Ennaku zaayitawo ntono ng'awaali enju ya Ttundu wasigadde kibanja. Ttundu teyalwa n'atandika okuzimba enju efaanana n'enju z'abagwira. Bwe yessa ku mayinja nga talina byuma binaagaasa. Bwe yeebuuza mu bagwira bali nga bamugamba nti okuzimbya amayinja ago osaana ofuna obuganga obugaasa n'emmotoka ezigasomba n'ebyuma ebigabajja. Ssempala Ttundu teyalina buganga bw'akwasa mayinja, n'emmotoka ey'okugasomba teyagirina, wadde ensimbi ez'okusasula abantu ab'okugazimbamu enju ne bwe yandibadde kale ng'agafunye, naye teyalina nsimbi. Ttundu yagenda okwekaanya ng'alaba talina na gy'ayinza kufuna mbaawo z'ayinza okuseresa enju ye. Bwe yamala okulaba nga tasobola kwezimbira nnyumba efaanana n'ennyumba z'abagwira ze yali yeegomba, kwe kugenda eri abagwira abasabe bakkirize okumusuza mu nnyumba zaabwe eziwedde okuzimba. Mu kiseera ekyo banne ba Ttundu n'abagwira bali basooka kumuyita, oba oliawo bamuyitanga ow'amampaati, era ddala yina amampaati, kubanga omuntu gwe bagamba ne yeefuula kiwajje ne yeefuula mawale olw'entumbwe.
abagwira tebakkiriza kumutwala mu mayo gaabwe. Bamugamba nti toli wa luse lwaffe. Tundu bwe yalowooza okudda mu kibira ateme enkoma azimbe ennyumba ey'enzimba gy'amanyi ng'alaba takyasobola. Ennaku z'obulamu bwe ezaali zisigadde entono kyeyava azimala ku nsi nga talina nnyumba gye yeesiimiramu ng'eriye. Bassebo ne bannyabo, bwentyo bwe ntera okutandika, abamu ne beebuuza nti omusajja ebibuuzo ebifaanana biti abijjawa? So n'ebimu biba byaliyo, era zino nno si ngero, tetunnabeera na nfumo. Ebintu ebikwatagana n'ebyokuyiga ebyo byo tubiveeko era tubiviireko ddala. Bassebo ne bannyabo, nebaza omukyala Nabuuma Josephine ate olw'eddimu lyakola. Ne nebaza n'abantu ssekinnoomu abatambuza emisomo gyaffe. Waliwo omukyala Namugerwa Ruth ali mu ggwanga lya Hong Kong. Yambuuza ekibuuzo. Ebibuuzo mwenna buli muntu eyali ambuuzizza naye nga tannayanukulwa nja kumwanukula, temugwamu maanyi. Yambuuza nti abaddugavu baatandika ddi okumanya Katonda? Abaddugavu baatandika ddi okumanya Katonda? Mukyala Namugerwa Ruth, ate weebale nnyo ngenda kwanukula. Waliwo munywanyi Kintu Henry ali mu ggwanga lya Denmark. Ono naye yambuuza ekibuuzo kye era nja kyanukula. Era buli muntu nteekwa okubeera nga mwanukula, ate oba oliawo yeyongera okubeera ng'amanya. Waliwo munywanyi Kintu Henry mu Denmark yaŋŋamba ono ye odi abuna ensi yonna era abamugoberera n'agamba ate no mikwano gyange okwetoolwa eggwanga lya Denmark bansabye tukwongereko erinnya lya Dokita. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abasinga baali tebanamanya, naye obubaka buno nali sinnaba kubaweereza, naye nga abali mu ggwanga lya Denmark, munywanyi Henry Kintu, bonna abagoberera audio nga basinziira eyo bamugamba tunakkiriza onaagwanidde ekitiibwa ky'obwa Dokita. Tumwambule eky'obusomesa. Ate nno ne munywanyi Kagulu Kankwale Sendegeya olwava mu ggwanga lya Afghanistan nadda e Busunju, naye ate n'ayongera okukoonamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, waliwo era yaŋŋamba nti Katonda alabika yayita mu ggwe okubeera nga oweereza abantu obubaka. Simanyi nange kati oba nnaabagamba ki. Kale butereevu, manya obuwangwa leero akutuusiddwako mukadde waffe Omuzirandiga Kalyesuubula Muwadda Ramadhan awangaalira mu ggwanga lya UAE. N'olwekyo ngera kubeera nga leero ate ntandikira wano. Yambuuza nti abaddugavu twamanya ddi nti ddala omutonzi gy'ali. Mu kunoonyereza kwange n'okufaakuza ebyafaayo byonna, Buganda yaliwo emyaka nga 1000 emabega, era ku mulembe nga bwe tutambulira mu mirembe, waliwo emirembe gye tumanyi ng'ejja Eddi after death. Mu Lunyanyimbe baali bategeeza ku nfa ya Yesu ng'amaliriza okufa after death, Eddi. N'olwekyo abazungu abasookera ddala okuyingira wano ewaffe beewuunya nnyo okusanga Abaganda, era ate bwe bayingira mu ggwanga lino lyonna ery'Abaganda ne balaba eddiini, buli kimu ekyaffe nga kyali kya mutindo, beewuunya nnyo n'okulaba nti ate twalina kabaka ate ng'ewaabwe baakajja bazuule oba batandika okubeera n'obukulembeze obulimu embeera y'obwakabaka.
n'olwekyo ekyo nno kyaliwo nabo baatendereza nti Buganda yaliwo emyaka 1000 emabega n'olwekyo yaliwo dda nga bw'okiwulira. Abassebo ne bannyabo okuno okunoonyereza kwange kigambibwa nti abajjukira nali nnyonnyodde ku byafaayo bya Kabaka Katonda ne mbannyonnyola nti abo ab'edda ab'oluse lulimwe be muyita bakabaka tebaali bakabaka, abo baali balubaale era mu Buganda ne kaakati nkyagibanja kubanga ebyafaayo ebyo byonna nze nzekka agezezzaako okubijjayo ne mbiraga abantu. Bwe wabeerayo omuwandiisi yenna eyali abiwandiiseeko nabakoola aggyeyo ekitabo era akireete. N'olwekyo bino mbiddamu omulundi ogwokubiri olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 ogw'omwenda lunaku lwa 3 tuli mu mwaka 2021 nkiddamu era nnangirira bwe wabeerayo ekitabo kyonna eky'Oluganda oba eky'Oluzungu nga kinnyonnyola ebintu bye mba nnyonnyola ate nga byonna mugenda kubiraba, njagala aveeyo yeerangirire. Audio ono mwogedde butereevu ne ku YouTube agenda kubeerako, teri agenda musangulako kubanga eri akawunti yange. Nze yasooka okunnyonnyola nti mwe be muyita bakabaka bonna ab'edda ab'oluse lwa Ttonda nti abo bonna baali balubaale ne mbalaga ebiggwa byabwe byonna wawe biri. N'olwekyo nja kukiddamu era buli kifo nga tukikwata vidiyo tunaabiraba. N'olwekyo Ttonda ono yasindikibwa Lubaale Katonda okutondawo oba okutandikawo oba kye tuyinza okuyita okubanga oba okussaawo, newankubadde ekigambo okubanga tukira kikozesa nnyo mu ntaana bwe babeera bassaawo entaana tukiyita okubangawo entaana, n'ekigambo ekyategeezanga nti okuteekawo oba okutondawo. N'olwekyo Ttonda oyo gwe nnyonnyolerako nga Lubaale, abamu be bayita bakabaka, oyo no yali Lubaale. Kiwanuuzibwa nti sinakuwanuuzibwa wabula ebyafaayo byennyingidde ennyo n'okunoonyereza n'abakadde be mbaddemu ye yatandikawo emirembe mu nsi muwawa. Erinnya Ttonda lya kiragiro kya Lubaale Katonda. Tonda oba atandikawo oba assaawo emirembe. Bassebo ne bannyabo, eddiini ya Kristu okujja mu Buganda nga Lubaale Katonda, Abaganda baamutuuma dda amanya mangi nnyo. N'olwekyo mwe mutalowooza naddala abantu abasomye ennyo nti eddiini zino ez'abagwira, ez'abalokole, eddiini ez'Abakatuliki na buli kimu, buli ddiini yonna eyakajja nti abantu kwe batandikidde okutegeera eddiini. Era ekyo gwe bw'obanga okirowooza bw'otyo mu kubula gwe eyasookera ddala okubula, era olina mu nnyanga mpanvu. Lwaki ngenda kunnyonnyola bino era weeyongere okumanya. Eddiini ya Kristu egenza okutuuka wano nga ffe tulina n'amannya, era ng'amannya ago weegali agakakasa nti ne bajjajjaffe abataamanya yadde ennyukuta A, abataamanya yadde kuwandiika, abataalaba na ku mulembe gwa kukozesa binkumu nti nabo baamanya Katonda. Era kyova olaba Katonda oba Sulemaani mu kitabo kye eky'Engero akugamba nti tojjululanga kabonero ka nsalo bajjajjaabo ke baali kabasimbye. Yera wino yalina mu kyoli yakugamba nti kibi nnyo okukeera enkya n'okuula ekiryo bajjajjaabo kye baali kabasimbye. Ffe wano tukuula bikuule buli lunaku ate mu linnya lya Yesu n'okubisazaamu oli n'alayira Allah wakubawa bintu ebifaanana bito. Bassebo ne bannyabo, amanya agalaga
agalaga era agakakasa nga n'eddiini zonna tezinatandika kujja wano waffe. Abakatuliki abo beeyamba n'erinnya lya Katonda, ate abaprotestanti beeyambisa erinnya lya Mukama n'amannya amalala gonna ge ngenda okunnyonnyola. Abasawo ne bannyabo, amannya ago ge galuwa? Kaakati wulira, ntandika obeere ng'omanya ekintu kye nkunnyonnyola, obeere ng'omanya amannya, oba oli awo oleme gamba nti ate munnange musajja atulimba alinga jjembe liva mu kati tumira tugambye tumira abantu bo ate mu ddakiika emu bweti wamu okyayinza okutumira abasukka ne 10 ng'ono. Amanya gange nze Victoria Namulindwa nsinzite wano Saudi Arabia Dr. Kadiwe bali kuweereza. Tumira kwa mama wange ali omutukula Nakyanja Anet, netumira ku dada wange naye ali mutukula Matovu, ntumira kwa mikwano gyange kyonna gy'atamanya okuva Uganda okujja Saudi. Mikwano mwebale kujja naye bakunga mwenna mujje mututeesezeeko. Wamma naawe kyanga otumire banno kyeyagaanye. Wowe kale nakerewa laba sikyaliriza naye gwe sanjako ng'omuli alinnya obuliri afune emisomo egyo oba kuyiga kugeziwaza n'omusiru ate obutayiga n'omugezi asiruwala bannange omugezi atayize abanga ettaka eggimu eritalimibwa omusomo gw'essengane kojja buwulirira teguwoga myaka oba temuli kumansa ntungo ntegeeza okuwemula omusajja omuwala kati bwoba manyanga okwennyika enneene olw'okuba wamu omubeezi yabula kyokka nga bangi ng'ebiyenje naye omutuufu yani yonna musengane kojja buwulirira abaana abalina ejjefu mpya maama oli otesente y'omusajja ifo tokuloga n'akusanyukira nga bwakwongera ng'akasoolo omubisi enkwata y'omubeezi naye tolina ebyekyama ng'omuwala yeekoonya akagere ku jjinja wamma bazankonika ng'ekimira ate ku baana bo bannange sengane kojja azimula amaaso agatali ga muwala yekka naye n'omulenzi nammwe abazadde bannange waliwo omusomo empisa z'obuntu bulamu mu nkuza y'abaana nammwe abantu abakulu gubasomesa n'abaana gubasomesa abazadde nga tugenze ku ssomero wamma wafudde waka jjukira nti abaana bayiga ebyo bye bawangaaliramu kuba abaana babawangaalira mu kunenyezebwa bayiga okuvumirira tebyayinza kuvumirira wamma nga yakula maama tamunenya oba teyamunenyeza kintu kitegeeza nti kirungi abawangaalira ng'ogumiikiriza bayiga bugumiikiriza nga bakuze beebo babbali abataano baawe olw'okuba baalyanga ntula naye ennyama laba kati wamma bajanga linnamba bannange olw'ekitiibwa oba oli mukungu akuwa omukazi omukono nti mbuuzaako omusango osiifunga omusinga emyaka gye yasiima okuwa omukono ezo mpisa za buntu bulamu kiti ategedde nga makuba obeere ng'ofuna omusomo ogwo olaweereza eddoboozi lyo whatsapp namba eno eya 0777272727 omugavu w'amatu bamutwala ku mugavu omwana agavu nze takaiza mukolo gw'okufuuka pati y'abaana ba nasale olw'okuguwa abakyakayiga abaguumukanga kisirinja omwogezi era omuluŋŋane w'emikolo muyitana kugulu ku mwananya abaali yekadu mukazi Simoni Peter olina kwanjulwa oba oyanjulwa olina semina olina pate oba olina enkiiko weetaaga abazinyi abamanyi agafa amannansi laba yalina ne disco abakola nga gabagola obukere gwennamugongo kati mukubire kusinziira 7528 5 nkugambye 7528 5 bw'ova ku byange ne bamuwangaala guze nga totagenda kuba tayagala bawakana. Abasabo ne bannyabo mukulikeyo mu bulango bwa bakama baffe abeetaaga audio oyo senga ne kojja buwulirira audio yalimu ebintu biyitirivu nnyo bw'oba oli mukyala muzadde oba oli mwana muwala oba oli taata kaabe mwana mulenzi awulira nti agwanidde okubeera omu ku abo abakyusa eggwanga lye
buli muntu yeetaaga audio oyo yaalimu ebintu biyitirivu situwemula tuoba onaawulira mu byakuwemula naye mulimu ebintu ebikolebwa abaana abawala okuva lwazaalibwa lwekoona akagere lwagenda mu bufumbo ebintu biyitirivu abeetaaga audio w'empisa z'obuntu bulamu kobe mukulembeze weetaaga okumanya empisa z'obuntu bulamu kobe ng'oli mubaka w'ekitundu n'olwekyo audio yenna ali mu ssaawa 22 amwetaaga oyita ku namba